Professor Mbatoboka. Chairman wa Wakiso District Human Rights Committee. Njagala okutwala omukisa guno okujjukiza bannayuganda nti buvunaanyizibwa bwabwe okulwanirira eddembe ly'obuntu nga tebalina kutya era nga tebakkirizibwa kutiisibwatiisibwa. Lwaki njogera ekyo? Nsinziira ku kiseera kye tulimu essaawa eno. Tuli mu kiseera nga Uganda egenda mu kulonda, naye bw'otunuulira indicators zonna eziri ku byokulonda kati kiraga nti nno ebitundu 80 ku buli 100 kiraga nti wagenda kubeerawo okutyoboola eddembe ly'obuntu. Tutunuulira obululu obwakaggwa kati, toyinza otunuulira kakawempe North n'otunuulira n'akamyufu k'NRM akakaggwa kati, neolaba n'akadp, n'olaba emivuyo egibaddemu, amagye genyigidde mu byokulonda, abantu tulaba kati ebiganga ebivaayo bye tutamanyi na gye biva, ne bikuba abantu ne bibabba ne byagala okuteekawo embeera etiisatiisa bannayuganda nti okulonda is a no go oba side etalina kukola ki kugenda mu njagalo ga bannayuganda nti bannaaye nga tugenda mu kulonda tetugaana kutya. Twenyigire mu kulonda kubanga ekulonda bwe buvunaanyizibwa wage maanyi gokka ge tulina nga bannayuganda okukozesa obuyinza bwe tulina okusalawo enteekateeka, okusalawo enfuga, okusalawo Uganda bwegenda okubeera mu myaka 5 egiddako. Singa batuggyako amaanyi ago olw'okuba batutiisizza ne tutya okugenda okukozesa amaanyi n'obuyinza bwe tulina, kitegeeza tujja kusigala na buyinza busalawo ng'ebintu bikolebwa mu ngeri gye bitalina kukolebwamu. Munnayuganda yenna tegeera amaanyi g'olina nti gakuweebwa ssemateekaawo. Constitution ya Uganda ekuwa amaanyi okugenda okusalawo ani anaakukiikirira, ani anaakulembera, era ako kokka ke kakisa akatono kati kolinanga munnayuganda kolina okukozesebwa. So bannayuganda temutya, twenyigire mu kulonda. Ate bwe tuba nga twenyigira mu kulonda tubeere bwerinde nti buli ensonga yonna etyobola eddembe ly'obuntu tugiwaabire, tugikozese omukutu gwonna okugya exposinga. Tomanya era nga gwe mulaba gwe gumu gwe tuyimiriddemu nga tujaguza emyaka gino 5 wakatyoka eddembe ly'obuntu nti ffenna tulina okukwatira awamu okulwanira eddembe ly'obuntu. Gwe wooli awo nange gyendi eno mu kitongole, singa tukwatira awamu ffenna ne tu-exposinga ebintu bino eby'okutyobola eddembe ly'obuntu, abantu abatyobola bannayuganda bajja kutya okuvaayo oba okuggyayo amaaso gaabwe, kubanga tomanya kikigenda kubeera mu maaso awo ng'okulonda kuwedde. Tomanya kikigenda kusalibwawo, anaasoma ripooti eyo oba analaba ebintu ebyo bigenda mu maaso. So bannayuganda tetuggwamu ssuubi. Njagala kubagamba essuubi weeriri era omukisa weeguli, era buli omu akimanyi nti guno gwe mukisa gwokka gwe tulina. So mukozese omukisa gwammwe nga mugenda kalulu, nga mulonda, nga mwenyigiramu, mwesimbewo, mweba campaigning nga mugende mu campaigning, buli omu tuuka ku buli omu ng'okozesa eddembe nga nkozesa amaanyi agakuweebwa constitution yo. Ekisooka njagala okusaba abakulembeze abateekebwawo okulaba nti nno mukola obuvunaanyizibwa bwammwe, naddala Electoral Commission, abakuuma ddembe, okulaba nga tukola buli omu kyalina okukola mu kaseera nga kano. Electoral Commission tugisuubira okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya.
akalulu k'amazima n'obwenkanya kitegeeza nti buli muntu yenna aweebwa eddembe okukola ng'amateeka bwe galagira. Bw'abanga yeesimbyewo aweebwa eddembe okukampeininga n'atuuka eri abalonzi. Bw'abanga mulonzi aweebwa eddembe okusalawo ani gw'anaalonda, ng'aweebwa eddembe okugenda okwenyigira mu campaigns n'okwenyigira mu bintu byonna ebigenda mu maaso. Kaakati twagala okusaba amagye, poliisi, okulaba nga nabo bakola ne Electoral Commission okukuuma abantu n'ebintu byabwe, so okulemesa abantu abamu okutuuka ku bantu abamu nga bwe tuze tulaba. Bwe tulaba ebiseera ebisinga akalulu we kabeeramu aba opposition, amagye gavaayo ate okukugira aba opposition okugenda okusinkana abantu. Twagala okulaba nga buli muntu yenna aweebwa olukusa okutuuka ku bantu, abantu basobole okusalawo nga batunuulira ebintu ebigendererwa ebyona omukulembeze ajja, kubanga tukimanyi bulungi abakulembeze basalawo kinene. Kati ffe ng'abeddembe ery'obuntu, essaawa eno tuli mu kaweefuba okulaba nti tusomesa buli muntu yenna ategeere obuvunaanyizibwa bwe. Gwe munnayuganda otegeere nti nno amaanyi go gakuli mu kalulu kaako. Bannamawulire nga babadde bano bo batyoboddwa nnyo mu bululu obuwedde. Twagala okulaba nga bannamawulire tubasomesa, ekisooka engeri gye bayinza okwekuumamu nga bali mu kalulu kano, ekirala engeri gye bayinza okuripootinga amawulire ag'amazima n'obwenkanya ate agateekubiira. So tulabe nga ffenna bwe tuba tukola nga ba stakeholder, tukola nga ekitole, so si tetukola kwawulamu, wabula tukola ki? Kugatta. So ekintu ekyo kijja kusoboka singa ffenna tukwatira wamu ne tuyimirira wamu, okuviira ddala ku bakulembeze abatukuuma, okuviira ddala ku Electoral Commission, n'okutuuka ku bannamawulire, n'okutuuka ku bantu ba bulijjo. So twagala okulaba ffenna akalulu kano nga tukwatira wamu, nga buli omu tumuleka n'akola omulimu gwe nga bw'alina ogukola. Singa tukola ekyo tujja kulaba nga tuyita mu kalulu kano nga kalina emirembe. Tetwandyagadde nnyo okulaba bye tulabye mu kamyufu ng'abantu bafa. Obukulembeze guba mukisa. Tekibeera nti nno bw'otokulembera ofa oba obulamu babukomyawo. Twagala tukirabe kino obukulembeze ffe twali tukimanyi nti obukulembeze buva eri Katonda. Bw'obanga omuntu ayiseemu kitegeeza Katonda gw'asazeewo ayitewo. So tetwandyagadde kulaba ng'ate ggwe okuba munno oba otta munno olw'okuba nti nno oyagala okukulembera. So obutibwe bukulembeze bwe twagala okulaba mu Uganda, era tusaba abakulembeze na buli muntu yenna akwatibwako tubeere n'akalulu ak'emirembe, ak'amazima era ak'obwenkanya. Kanjagala okwebaza Mr. Eli Kasirye, Chairman Human Rights Wakiso, okunnyaniriza obulungi ennyo wano ne ndaba omulimu omulungi gwe bakola. Mbayozayoza emyaka 5 era mbayozayoza nti ne Katikkiro wa Buganda ajja ku Lwokutaano tujje banje tumwanirize. Kati nno ekisooka eddembe leero mbadde nze simanyi nti twakitwala ku levo endala eyo Wakiso tulinayo n'ofiisi namba ng'erwanirira ddembe lya buntu. Era Mwami Kasirye yambuulidde nti kakati batukubiriza ffenna Abannayuganda obutalinda nti omuzungu ajje atukwatireko, ogundi ajje atukwatireko, ffe kennyini okukwata obuvunaanyizibwa bwaffe ffe nga ffe, okukozesa amaanyi oba otuwanyi tuno tetulina okumenga sure nti eddembe ly'obuntu teryonoonebwa, buli muntu abeere n'omutima gwe bayita bulungi bwansi. Bwe nakulira ndi mukulumu newaffe mu kyalo twabanga n'engoma baziyitanga gwanga mujje nga bagikuba buli muntu n'alima oluguudo, buli muntu nga teri kyasuubire. Ennaku zino bw'olima oluguudo nga bakubuuza ogenda kwesimbawo oba okitegeera, oli bajja n'alima oluguudo oba n'akola oluzzi mumanya oba abaza kaki oba agenda juzi nali mu luguudo lw'ewange ng'ebinnya bisusse. Nakeera ku makyanga ekyalo kyonna kiyimiriddewo nti ojja kubwaki ogenda kuba mmeeya nigaba nange ebinnya mbikooye. Kakati omwana yagwa mu kinnya n'amenyeka okugulu nga ndaba. Kale nno buli muntu kikkakatako okulabirira ensi yo, okumenya sure nti omwana wa neighbor edda nga omwana takuzibwa omu na buli ekyalo kyonna obeera mwana naye kati oli atulugunya akati ne batuuka n'okkatta nga ne neighbor takoze eki asuddeyo gwa naggamba.
kati ndowooza mukulu eri mukama oba yamubikkulidde ekyo okutukunga okutujjukiza olwedde ffe mu bannayuganda oba wano naddala mu Buganda baatukuza bulungi baatukuza nga buli muntu afaayo lwakuba ti bwetukula tulina okufuna empisa ezeeri ewala netuzikola ki netuzisembeza naye kyekyo nno ebigambo byebyo mbakubiriza okujja okubeerawo nga banifaniza Katikkiro ate mbakubiriza buli muntu okufa ku ddembe ly'obuntu okuva ddala ku kyalo k'osula ne munju mw'obeera. Njozaayoza Ssaabasajja Kabaka waffe olw'okweza emyaka 32 mu maaso kaawo ng'afuga. Mukama yeebazibwe. Bubadde buwonvu na buko ffenna tulabye essaala waliwo we tweraliikirira ennyo naye abantu baasaba jjukira waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti bulijjo nze ebintu bya Uganda sibifaako nnyo naye nasabidde Kabaka nga si Muganda kwegayaga nasabye essaala ne balangirirayo n'okusiiba kwa nnaku 3 owulira twebaza Mukama nze ndowooza essaala z'Abannayuganda essaala za Buganda ze zituusiza Ssaabasajja Katonda yeebazibwe amuyisizza mu buwanvu n'obuko Mukama atuwe omukisa n'ataano tugaweze n'enkaaga tuziweze nga Ssaabasajja ali ku Namulondo afuga ekirabaza nange Omukama kuba ngenda kweza emyaka 2 nga nnyimbira ennyimba za Kristo kakati nno mpita Abannayuganda mwenna tugenda kuba ku Serena n'Oweekitiibwa Katikkiro era yansuubizza nti oba oliawo anaayitawo kale mbakoowoola mwenna abanyumiddwa ennyimba zange okuva ku biriba bityo paka ku omwoyo we paka ku amavivi tegalimba paka ku naye Katonda w'abanakwakola kwegamba tugenda kubeera ku Serena yingira emitwalo 15 oba miliyoni 3 etulako abantu 8 nga 8 ogw'omunaana era birthday yange era ku makya tukeera kugabira bannamwandu ne bamulekwa emmere nasabye bamemba ba Worship House ne mikwano gyaffe mwenna mutuweeyoko ne ku mmere kasooli lumonde muwogo naye akawunga service etandika ssaawa 2 paka 4 yabamulekwa na bannamwandu bokka n'abaana b'okubbala Box Street then awo olw'eggulu tugende mu ndongo ku Serena naasanyuka nnyo nga mumbeereddewo awangaale ayi Ssaabasajja. Today, Gladys, we call her Gabi, she told me, I understand, even if you fail, I would understand. Tusabira okujja k'Oweekitiibwa Katikkiro nange nafunye omukisa agenda kubeera ngenyete field nga Gladys w'agambye abantu gye bali katwebaze L A D